bayinza okuba bagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kiba nga tekyawedde olunaku olw'eggulo kiriggwa ddi? Kubanga omukolo kwe twabadde lye tuyite eddagala muyunga, naye ate ekyewuunyisa omusawo eyali badde agaba eddagala muyunga oba omusawo omukulu alina okugaba eddagala muyunga, ate mwana wattu yazze n'ekijambiya okutemako omutwe gw'omulwadde gwawukane n'ekitundu kye ekya wansi. Ekibuuzo kiri kimu. Ani aseesaamu omuliro guno? Kubanga kaakati essaawa eno ndaba nti waliwo ekigendererwa eky'okkuumira Obuganda mu ntalo. Era ebibadde bikolwa nga byonna emabega ekitegeeza babadde bakuprovokinga nga ggwe Omuganda, kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti ekyo ky'obadde olina okukola. Gwe ky'ogamba bo tebakimanyi nti Omuganda kukikwata ku Ssaabasajja Kabaka we kyonna kibeera sensitive gyali. Naye ne batuuka okugenya Ssaabasajja Kabaka, Omuganda bw'ajja okubanja olw'entalo ne zitandika okwekuma mu Buganda. Eyeeyita omukulembeze aweereza ne baakulembera baweereza. Kakati tufunye omukisa, ng'omukisa guno gwe tufunye gwe gw'okukozesa omukolo guno ng'amazzi agazikiririza olutalo olubadde lubumbujja. Naye ate kyannaku nnyo era kya buswavu nti omuzinyamooto alina okuzikiriza omuliro ogubumbujja e Buganda, atazze na kibiriiti kwongera kkuma gweyongera okwaka. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kiba nga tekyawedde olunaku olw'eggulo kiriggwa ddi? Era entalo zino zonna ezibadde zigenda mu maaso zibadde zisaponsalingibwani? Kankweke Ssaabasajja Kabaka bwe bajja omummanja ne bankasukira nange mbakasukire, bwe bankasukira nange mbakasukire, kwegamba ng'ekigendererwa kiringa eky'okukuumira omuliro e Buganda, ng'ekigendererwa kiringa ekyokusigala ng'omuliro gubumbujja mu Buganda. Kubanga newankubadde omukulembeze abeera anyiize, naye olw'okuba nti abeera mukulembeze nga tagenda era kukulembera miti, alwana nnyo okubeera mu zzaŋŋanda. Kankuwa ekyokulabirako kya bannakenya. Simanyi oba twasobezza bwana Katikkiro okusinga bannakenya bwe baasobya Ruto. Bannakenya baagenda ne bayonoona paalamenti. Bannakenya babadde nga mu kwekalakaasa oba bali mu kwekalakaasa okwa buli budde. Kinyiiza Ruto weewaawo, naye olw'okuba akimanyidde ddala bulungi nti munnakenya ne baakulembera bannakenya tebagenda kwawukana nkya, ne bw'anaaba avudde ku ntebe alwana okuzza obwa Sseruganda. Era y'ensonga lwaki Ruto agezaako okuwuliziganya n'abawuliziganya n'abantu bano balabe oba ebyabaawula bisobola okunogebwa eddagala, ne baddamu ne beegatta buto oba ne baddamu ne beeyunga buto. Naye omusajja akugamba ye kennyini nti tuli bawanguzi, katugambe muli bawanguzi, kubanga buli tubabanja Ssaabasajja Kabaka ne mumuzza mutwolekeza ebivume era mutuma abantu ab'enjawulo mugende mubabuuze kakati eggwanga mugenda digamba ki? Nze mba nno ndowooza nti we mwazza Ssaabasajja Kabaka mwali badde mwatukuba Jesse nga mwali batuufu oba mwali badde mwatukuba Joko oba Bega, kubanga twali tetulina kye tugenda kuddamu kubabanja. Kale mwali etutte ng'abawanguzi, naye muwanguzi waawa gwe bawanika omukono nti gwe owangudde n'atandika okuwemulira katuuti ke kamu, oyo gwagamba gwawangudde. Ekitegeeza naye yennyini munda mu mutima akitegeera nti tawangudde, naye leefali mu points amubbidde, kubanga leefali yabadde asibye akapapula. Omuwanguzi obusungu obwo buba bwaki? Bwe guba ng'omukolo gwa buwanguzi eri Ssaabasajja Kabaka, eri Obuganda, eri naawe gwe babadde babanjanga Ssaabasajja Kabaka okumala akabanga, lwaki tegubeera gwa kujaguza? Lwaki gufuuka ogw'okakasukira ebigambo? Lwaki gufuuka ogw'okwekaba feesi? Lwaki gufuuka ogw'okuwemulirako? Kuba nze nno nandirowoozezza nti omukulembeze alina okubaamu n'obwongo obusukka ku bwabo
bakulembera era asengejja ngenda kwogera ki era ngenda kukyogerera wa era ku mukolo ki kakati bwana Katikkiro ebintu bisatu bye wakozeemu ensobi bye wayogedde we babyogeredde ekifo n'omukolo ko wabyogeredde wallahi byabadde tebyetaagisa ekisookera ddala wabadde mu kifo ekitukuvu ekya Mukama mwe batukubiririza okubeera abeetowaze era mwe batukubiririza okubeera abasonyiye kubanga tuli baana b'abantu fenna tutambulira mu kusobya fenna tutambulira mu nsobi omukolo gwennyini kwe wabadde gwabadde gwa kitiibwa nnyo nga gwakutendereza Mutonzi naye mu sipiiki yo nga temuli nnyo na bigambo byebaza Mutonzi ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okukuuma Namulondo n'okukuuma Obuganda wabula ebigambo by'okusinga byabadde byakuyomba nze ndi Kakonge Kakukubo mu maaso ga Mukama mu kyaki mu wabadde temuliimu Kakonge Kakukubo bwana Katikkiro temuliimu muntu munene era omwo mwennyini mwoli Misairi Kauma mwe yalangirira David Oito Ojoko Major General DOO David Oito Ojoko nga baleese ebisigalira bye teweerabira yasiirira mu nnyonyi wabula baleeta ebisigalira byawo Misairi Kauma yagamba naawe bakuleese ng'obadde wa boggo nnyo ani amanyi nti Oito Ojoko banajjanga bakusitudde gwe omusajja abadde ow'amaanyi ng'ositula n'abalala bannange ensi esobola okuhambolinga wuuyo Oito Ojoko yagannamidde awo mu keesi awo wennyini mwe wabadde oba tumanyi byafaayo nja kukuyambayambako awo wennyini we wabadde Misairi Kauma we yalangirira Major General David Oito Ojoko nga bamuleese amusabire kakati maaso ga Mukama temuli Kakonge Kakukuba maaso ga Mukama temuli muntu w'amaanyi maaso ga Mukama temuli muntu nantameggwa era bwe tubeera mu nnyumba eyo ne wabaawo obulumbaganyo ojja kwesanga nga gw'ofiiriddewo nganza atalina mukuumi nganza atalina maanyi nganza atalina kyendi nfulumyewo maaso ga Mukama temubaamu mugenyi mukulu temubaamu w'amaanyi era njagala otutegeeza mwenna abalina amasinzizo eyo abatera okwagala Museveni ye mugenyi omukulu nedda mu nnyumba ya Mukama temubaamu mugenyi mukulu Mukama yekka yabeera omugenyi omukulu kubanga ye Kirimaanyi kakati omukolo ng'ogwo okubanga gwafuuse ogw'okwekaba ebikya gwafuuse ogw'okuyomberamu gwafuuse ogw'okunyiigiramu mukolo gwali badde ogw'essanyu ng'era nga ye Katikkiro awo sipiiki ennabadde ndowooza egenda kutambulira ku bwegassi ku bumu kubanga tukkirize kino ekigenda mu maaso ekyo tukasukira na biki ku sayidi ye si ku yaffe oba ku yange ku sayidi ye bw'abanga ddala ddala ali ku mulamwa gwa Buganda tekizimba Buganda kati twebuuza guno omuliro ogubadde gubumbujjire Buganda ani abadde nga agukuma kubanga Wambwa wa ddalu nga gw'omutakudde kitegeeza nti wabadde nga wa provoking Abaganda mu buli mbeera okukuumira omuliro mu Buganda n'okwokya Buganda n'okutemaatemamu Buganda gw'ate olaba ne ku mukolo gw'okuzikiza omuliro musajja mukulu tazze na lupiira luzikiriza muliro wabula azze na kibiriiti n'amafuta ga petroli okwongerera ddala okukuma mu muliro wano we nnabuuliza nga ntandika nti bwe kiba nga tekyawedde olunaku olw'eggulo kiriggwa ddi kibeera kigenda kuggwa ddi togenda kusirisa bamimwa ng'ab'emimwa obawa ebyokwogera twabagamba Katonda ali naffe ze ndi Kakonge Kakukubo ab'emimwa mujja kusirika nedda ow'omumwa mwanikuze ow'omumwa si mwogezi kibanga bwoga gundi olugambo alukolera ku by'omuwadde byalabye
oyo gwolowooza nti wa lugambo boyfriend wo oba omugambako wakinga ate okimanyi nti oli mufumbo bwana agamba bbaawo era onoonenya wamumwa ow'omumwa gwamuwadde ekyokukola oba gwamuwadde ekyokwogera ow'omumwa omukasukira ate nga naawe okimanyi nti wamumwa kakati ow'omumwa w'omukasukira kikyoba osuubira muw'omumwa naye kwanikula olaba omuliro we gusigala nga gwandaala ng'oluyiire Buganda kubanga ow'omumwa naye gw'otegedde nti wamumwa buli lwafuna akazindaalo mu kuziika mu lukiiko lwa Buganda mu kkanisa mu ekereziya katolika n'ogendako mu balokole n'ogendako ku biggwa oyogera ku wamumwa kakati ow'omumwa kitegeeza nti ye gwamuwa peesi kwatambulira omuntu akooyo ow'omumwa yabadde amufukako amazzi ku lunaku olwo lwennyini nti abaaye Ssaabasajja Kabaka gwe mubadde mu mmanja mulamu era atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe wuuno alina mu kujaguza amatikkira ag'omulundi ogw'31 kakati wano wembuuliza ow'omumwa yagenda kusirika ddi bwe kibanga nga ddala kituufu mwagala Obuganda ng'era obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka temubutwala for granted then tukkiriziganye nti tetwakkiriziganya bukkiriziganya naye ng'ekyatwawula ate kyali kyekimu kubanga gw'ogamba oyagala kukuuma mpisa za Namulondo kyokka nange nali ŋŋamba nali njagala kukuuma bulamu bwa Namulondo oba obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ne tujja twetomerera awo naye ng'ate ffenna twali ku kituufu gwe bw'oba ogamba nti ddala kituufu okuuma mpisa nga tolina bigendererwa byo nganse bwe nkugamba nti nkuuma bulamu bwa Ssaabasajja kitegeeza tulina kukkiriziganya nti twakkiriziganya bukkiriziganya naye ffenna twali batuufu mu nsonga zaffe kubanga empisa za Namulondo tolina bw'ogenda zikuuma nga tokuumye nnyini Namulondo akabonero ak'essimbalala nti ekyatwawula kyekimu naye bwe kiba nga kyekimu lwaki tekisobola kutugatta nkitegeeza weerimbika mu kigambo empisa za Namulondo okuyisaawo ebibyo kuba we twayawukanira weewamu wonna waali badde wagatta ku Buganda singa naawe obadde mutuufu nga wali okuuma mpisa nakitiibwa nze nali nkuuma bulamu kakati ate twali egudde mu kafuba ne twegamba naye nga twagala nnyo Buganda olaba tutuuse n'okweyuza abaana ab'endeemu olw'Obuganda gwe ng'oli mu kukuuma bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze nga ndi mu kukuuma Namulondo na nnono n'empisa za Buganda abaayi nga twagala nnyo Buganda naye gwe okutta akazindaalo mu kifo ekitukuvu eritali ssabo tali masannamu eno gye mugenda ne musamirya babongera ebifo kubanga eyo mu ssabo kkirizibwa n'okwogererayo byoyogerayo sigamba gano agaffe aga Buganda ngamba gano agammwe ag'ekirogo bajjajja alumbu yandi bubi bajjajja kano kayekoleyako ekimu ekinene bajjajja awukkiriza weeyabye awo yombeerawo bye baagala ababeeyo naye mu nnyumba ya Mukama ne weekabiramu feesi okaddiye ogenda kkala ng'ekikoola kyataba mu nnyumba ya Mukama nga mwoyogerera eby'obukambwe obungi ennyo ebitiisa buli omu mwobwatukiranga emberenge ono ssenga gwe nalabye mu muzannyo gwa romantic yiga Conrad mugamba mutya mwebale kuzannya bulungi ono abwatukanga mberenge mu kifo ekitukuvu nedda si mu bubi si mu kukkakkanya naye wano waliwo ekibuuzo bwe guba gwaganya otugatta oba bwe kiba kyaganya okuggwa kiriggwa ddi era kyekiri tugatta nga si mukolo guno nga n'abazadde bwe bategeka kaŋŋambe enkya waliwo omuwala omukulu agenda okwanjula naye ng'omuwala oyo omukulu ayina obukuubagano ne baaba we omuwala omukulu ayina obukuubagano ne mutowe oba sisita we oba n'omukoddomi ekiro nga abako tebannajja oba ng'omukolo tegunnatandika kuyinda buvunaanyizibwa bwa taata okulaba nga tutuuka mu mikolo nga ffenna tweyozezza obuziro kubanga naye guno afunye mukisa okuba kuŋŋaanya n'abalabirako wamu bwe kituuka enkya nga tannatereeza mbeera
walyesanga ng'empombo z'abako zibuziddwawo. Wano wembuuliza neera baguba tegutugasse, kiriwo ekigenda okutugatta, era tuli kuŋŋaanako ddi mu mbeera ey'essanyu ntweyozeeko obuziro kikuzzaayo. Ono omwami alibanga yakuma omuliro ogugenda mu maaso e Buganda, era nga ye ekigendererwa kye kyakulaba ng'ateekawo oluwonko olunene wakati wa Mmengo n'Obuganda, ng'akulaga nti Mmengo ya njawulo nnyo ku Buganda, so ng'ate Mmengo erina kutuulamu baweereza ba Buganda oba b'Abaganda. Lwaki oluwonko olwo olunene olusimawo nnyo wakati w'Abaganda ne Mmengo? Entunulayo obusungu bwo, enjogerayo bagiyita muyina kye mwansuuza. Twakusuuza ki? Kubanga omuwanguzi singa gwe abadde yawangudde obadde ofunye omukisa okuprovinga abantu wrong, naye omuwanguzi ono ali mu kuyombagana atyo nga talaga buwanguzi, alaga muyina kye mwansuuzizza. Bwana Katikkiro, twakusuuza ki? Mission yo yali ki? Obusungu obwo bwonna bwaki? Kubanga bw'oba ojaguza bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era nga wasanyukira okukomawo kwe, ate ono yagamba nti ajjanjabwe onyiigira waaki? Kubanga ondaze nti osanyuse ku lw'obulamu bwa Kabaka naye ng'oli yagamba ajjanjabwe, kitegeeza nti mu kukugamba ajjanjabwe ly'essanyu ly'oli mu kufuna kati nti Ssaabasajja Kabaka empologoma weeri emwenye, ate obusungu obeera obujja kubeera nzirayo ku kiri nti kiba kyatwawula ate era kye kirina otugatta. Osanyukira bulamu bwa Kabaka, nze nagamba ajjanjabwe. Obusungu bubeera bwakyera, nze mbeera nti omulalu. Nze yagamba ajjanjabwe ng'ate nawe bwe yakomyewo wasanyuse, kitegeeza nawe wali okiraba nti yeetaga kujjanjabwa, era nga toyinza kusuubira nti onaddamu n'omulaba. Y'ensonga lwaki bwe wazzeemu okumulaba ng'atambula ku magulu gabiri wasanyuse, then ono oba ononya waaki? Abeera atyo omukyamu eyagamba nti ajjanjabwe, ng'ate bwe yakomyewo naawe wasanyuse nnyo, era olaga wasanyuse nnyo. Oba enseko zammwe ze tuyita ez'amabikka nsaamu e Buganda, omwami ono yalibanga kye kibiriiti ekikuma omuliro e Buganda. Balina omuntu gwe baagala okukozesa ng'omuggo mu kateebe, balina omuntu gwe baagala okwesiimuulizaako ettoomi ku nsobi z'abajjajjaabwe, era nga bafunye n'abantu ab'enjawulo nti gende mu bagambe Beeni yayikola bw'ati Ssekabaka Muteesa II, naye byaviira mu Beeni mwenna mwabimanya. Ekibuuzo kiri kimu, Beeni ono gwe mwagala okukozesa ng'omuggo mu kateebe oba gwe mwagala okukozesa nga kiimakolima okutiisizatiisizangako abantu? Bwe mwamugoba y'ensonga lwaki Muteesa yafa bukadde. Tera Muteesa afudde obukadde, teyafiira mu anaaje. Gwe mwagoba ne mugenda n'obote ne mugamba Ssaabasajja Kabaka nti ayi Ssaabasajja Kabaka Muteesa II ono mujeemi, si muwulize, tetugenda kutambula naye. Tuno tukuleetedde obote, tumutumye n'erinnya erya Bwete, tumugasse butereevu ku Buganda, era agenda kutambula ne Namulondo. Ssaabasajja Kabaka ne muzimusuulamu, era eryaddirira obote bye yakola Muteesa mwabimanya, naye ng'ani yakuba Beeni amagye amavundu ng'ataputa bubi statement ze olw'okuba aweeredde omuzungu ssente. Ani atakimanyi nti omuzungu yajja yazze kusaanyaawo Buganda? Nkiddamu, omuzungu ye yatta Muteesa II, kubanga omuzungu yakwata Muteesa n'amuteeka ku bwa pulezidenti, n'amuteekako Ssaabaminisita Dr. Apollo Milton Obote naye ng'ekizekitiivu, era nga yasula entebe. Olaba yatuuka okuduumira amagye gagende galumbe Muteesa. Kitegeeza nti Muteesa obwa pulezidenti baali babumuweereddeko nga kamasu, kanyoobwa kamasu okumubalulirawo. Y'ensonga lwaki bwe baamala okulumba olubiri
eri Omungereza n'amukubira omumuli n'agendayo ng'enswa eyo gye baamumaliririza. Era ebbaluwa eyava e Buganda oba e Uganda ng'ewandiikiddwa Dr. Apollo Milton Obote ng'eweerezebwa Obwakabaka bw'e Bungereza oba gavumenti ya Bungereza nti oyo mumumalirize tageza nadde eno yagitwala mumumanyi. Agamba abantu nti wa musu kyokka nga yeemanyi bulungi nti muzzukulu wa Lwomwa yeddira ndigatabe mulala oyo agenda kubeera Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Kambuuze ago ge makungula ge mwenyumirizaamu. Beni bw'oba oyagala omukozesa nga sikeyakulo then ate jjukira ggwe gye byakutuusa ebyokukutanga n'abagwira Nalumansi. Waali jjukidde gye byakutuusa ebyokukutanga n'abagwira Nalumansi. Beni Kiwanuka gwe mugamba nti yavvoola Namulondo yakonjerwa abantu nga bano ng'era yebagezaako kukonjera Kyagulanyi. Naye wakati mu kumukonjera mwalaba ebyaddira, mwalaba ebyavaamu bye mwagala bidde Buganda kubanga mwagala okukozesa Beni Kiwanuka nti ebyafaayo byeddiringana okutiisatiisa bannabyabufuzi n'abantu bonna be mwagala ofuta bbalaka aba Buganda. Mwagala kukozesa Beni Kiwanuka. Naye ate neyo saga ya Beni Kiwanuka n'omulyo gwe mwamukumire wa Muteesa temwaguyigiramu. Temuyina kye mwayigiramu. Nkale Beni Kiwanuka yali mubi. Kasita Obote omulungi mwasobola okutambula naye Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'atuuka okukisa omukono naye ng'akisizza lwa bukadde. Nga si lwono gwe mwatwala mukaalakaala mu lubiri ebaamunaanika nti wuuno waaliwo abantu abataputa obubi statement za Beni. Y'ensonga lwaki omuntu asobola okugamba Beni yali mubi. Beni Kiwanuka yali mubi. Era mmwe abamanyira Namulondo mugenda kukomekkereza nga Beni Kiwanuka yalaba Muteesa mu kamwa naye nga tayina katambi yadde obuwandiike nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Tayina katambi yadde obuwandiike nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Mutuweeyo katambi nga Beni Kiwanuka alaba Muteesa mu kamwa. Mutuweeyo katambi. Tebayina yadde obujulizi obulaga nti Beni Kiwanuka yalaba Muteesa mu kamwa mu katambi oba mu buwandiike. Kino nno kitegeeza ki? Kituufu Muteesa yagambibwa nti oli akulabye mu kamwa ayagala kwepima mu maanyi go. Naye ng'abamugamba bamwagala kumunyiiza naggobera ddala oli kubanga baali bakolera ku oda ya Muzungu. Abaganda ababiri ab'amaanyi baali tebasobola kumanejingika. Y'ensonga lwaki Beni omubi yali tayagala Muteesa. Munnange lwe baawaŋŋangusa Muteesa Beni n'ayingira ekijji. Oyo gwe mwaleeta nti ye mulungi olwamala okuwaŋŋangusa Muteesa n'okumutta n'amuttira e Bungereza mu gwenkaaga mu omwenda nga Beni ali mu kijji. Kitegeeza Omuganda Kirimaanyi avuddewo naye waliwo Omuganda omulala ow'amaanyi atayagala ennyo Buganda. Tusooke naye tumugjewo. Tebaakwata bajjajja baabo abaali baagala Obuganda era baakwata Beni. Toyiga. Mmwe temuyiga. Bwe muba temusobola kulaba waakiri temusobola kuwunyiriza nti ddala Beni baali banga baamutemajjangako bigambo olw'agenda y'Omuzungu ne Dr. Apollo Milton Obote. Togenda kusobola baluulinga nga bakwatagana oba togenda kusobola bafuga oba bagira nga bakwatagana. Beni mutte oba muwaŋŋanguse Obote Ssaabassekabaka mutte Ssaabasajja Kabaka mutte oba muwaŋŋanguse Muteesa then Beni Kiwanuka oteeke mu kkomera. Abo be baali Abaganda b'ensa. Era bajjajja baffe oba bajjajja baabo abayambako ekintu ekyo okutuukirira Obote asooka bajjanga baminisita. Beni yatwalibwa mu kkomera oyo gwe mugamba nti mubi. Tubakooye okuteeka ebitoomi okugonnomeka ebisooto ku linnya lya Beni Kiwanuka. Mulekera okukozesa Beni Kiwanuka nga makolima okumuseeterezaako ebisooto by'abajjajjammwe. Mubuulire ensi ekituufu bajjajjammwe kye baakola kubanga ne abamu ku mmwe abali awo mwajja kuwoolera Buganda. Waggwa wamma ensibirwa temwajja kuwoolera Buganda.
mwajja kuwoolera Buganda n'okubikkirira ensobi z'abakitammwe n'ez'abajjajjammwe. Kyova olaba mugezaako nnyo okuwandula Ben Kiwanuka statement z'ataakozesa. Yalabye Kabaka mukamwa, yakoze bw'ati, yalabye Kabaka mukamwa, yalabye Kabaka mukamwa. Ng'ate wano tulinawo Obote, tumutwale tumwantule ebyavaamu mwabira bammwe temulowooza nti Obote yava mu bbanga okulumba Muteesa oba baafunamu busungu bwajja butya obwo obwamangu. Kitegeeza Obote yajja amanye ekyokukola naye ani yamuyambako bajjajja baabo. Kyekintu kyekimu kye baagala okukola ku Kyagulanyi olunaku olwaleero eb'essaawa eno ne beerimbika yalabe Kabaka mukamwa, yalabe Kabaka mukamwa, temutusembereza alabe Kabaka mukamwa, kubanga balabe baagala kuba buli muntu ayagala ennyo Obuganda era ayinza ottakkiriza Obuganda okubuusa Obuganda ku bulabe bwabwe. Y'ensonga lwaki bagezaako nnyo okuvunza okumanya bajjegga. Bwe babeera e Mengo ne bavuma Ben, bwe babeera mu DP ne bawaana Ben bannanfuusi. Bwe baba balina bye baagala okuyisaawo ng'oba balina ke baagala okubba mu byobufuzi, Ben muzira. Bwe babeera e Mengo Ben kisassalala, kuba bonna nga bwe mbala beera bannabyabufuzi abajjira mu DP. Yiyo ne DP gye bagamba nti yalimbye yayawukana n'Obuganda, Buganda yawamba DP. Era Nkoba Zambogo yafuuka akademe ya DP. Buganda mbu beemaze okuteekateeka ng'ebaweereza mu DP. Kyokka nga Ssekagale wa DP, Truth and Justice, Ben Kiwanuka yafiira ku mazima n'obwenkanya. Mbu ate mulabe wa Buganda, Ben eno bwe bamuwa ebimuli eri bwe bamukkakkanya. Tutunuulire enfa ya Ben ekulaga obutuufu bwa Ben. Abaaye, njagala tutunuulire enfa ya Ben ekulage obutuufu bwa Ben. General Idi Amin Dada alina munnamawulire omuzungu gwe yali ayagala Ben asingise omusango kubanga yali ssaabalamuzi. Ben n'amugamba ekyo si kye nasoma mu mateeka. Naye ng'omusingo bulamu Idi Amin ki gw'oyimirira mu maaso n'omugamba nkujeemedde. By the way, Idi Amin ebirala yali mulungi naye yali tayagala challenginga ego ye. Idi Amin ki gw'oyimirira mu maaso n'omugamba ngenda salira ku mateeka si ku fevayo. Ben yattibwa ng'atuukiriza kiri kye yagunjaawo mu kibiina kye ekya DP, Truth and Justice. Oyo gwoŋŋambe yavuma Muteesa. Oyo gwoŋŋambe yali tayagala Buganda. Really? Oyo gwoŋŋambe yavuma Muteesa, oyo gwoŋŋamba eyali ayagala osanyawo Buganda ng'atuuka n'okuteekayo obulamu bwe ng'omusingo ng'atambulira ku Truth and Justice asale mazima aleme kusalira mu feva ya President General Idi Amin. Gwoŋŋambe yali tayagala Buganda era gwoŋŋambe yali omubi. Abaayi, kati ate waliwo ekintu ekya kimulina okukuba mu ttooki. Enfa ya Ben ennyonnyola Ben omutuufu ye yali ani? Nkiddamu, enfa ya Ben ennyonnyola Ben omutuufu ye yali ani? Nkugambye nti mazima akeerewa Bulimba n'asooka, naye ate mazima Bulimba ne bw'abeera ng'alinga eppipa y'amazzi, mazima alinga ettondo ly'amafuta ne bw'oliteekamu oti lyekenenula lyo ne lyejja. Bannaaye, famire ya Ben mulwanirire ekitiibwa kya kitammwe ku buntu buno. Kitammwe baabagala okubba ez'ebyobufuzi bamukozesa. Ben owa DP bwe batuuka e Mengo abantu be bamu ne bamwesiimuulizaako ebitoomi kagimu. Nkimanyi kati okola ne Museveni naye mutakkiriza ekitiibwa kya kitammwe. Abatamanya ŋŋamba baagala kukkakkanya kitiibwa kya kitammwe na kumumusiimuulizaako ettoomi olw'ensobi ezaakolebwa bajjajjaabwe. Kubanga Omutanda yagobebwa, Obwakabaka ne buggyibwawo, Omutanda n'attibwa mu buwaŋŋanguse. Ez'ensobi tezaali za Ben wabula zaali z'abaagoba Ben ne bagenda ne Dr. Apollo Milton Obote. Kakati baagala okuddira ensobi z'abajjajjaabwe ekitoomi bakyesiimuulize ku nguli Ben Kiwanuka. Sigenda nkukyekkiriza era mu kikomi mbagirawo kubanga Ben mu kutambulira ku mazima n'obwenkanya nkyatwala obulamu bwe n'abulako n'effiire. Talina malaalo, talina malaalo. Oyo gwe tugamba mbu tukyawe
Bwe mukosanga ekyokulabirako okukakkanya abaganda abaagala okubagambako mweyongedde okwenya mweyongeredde ddala okwenya n'okwekwata ku bisubi naye ng'ekibuuzo kyabadde nti bwe kiba tekyawedde eggulo kiriggwa ddi